Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Jeno Muhoozi kaine rugaba atadde obutambi bwa Elias Lukwago ng'ali mu basement nga bamusibye kantuntunu nga kantuntunu yoyo nga amaaso bagasibyeko ekigoye nga bagenda mu maaso n'okubanga bamukolako ekijjobe. Baana ba taata embeera Elias Lukwago gy'alimu mukadde kano mu basement, omukulu olumaze omugamba nti agenze kubanga amuyigiriza Kiswahili kakati ali mu maziga bwettu, era ebifaananyi byolaba bigenda mu maaso n'okubanga bitambula ku screen ye Lukwago nga musajja Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. genda maaso n'okubanga bitambula ku screen ye Lukwago nga musajja wattu bwe yeetonda awanise emikono mu bbanga nti taata sonyiwa nga bagenda maaso n'okubanga bamukolako emikolo. Bino nno mpaawo na kimu kiwoomya Nakabululu. Kakati bo bannakibiina kya PFF wali eri ku kitebe kyabwe e Katonga bagezi maaso n'okukola olukuŋŋaana lw'abamawulire, era musajja mukulu Honorable oba eyabadde omubaka wa Kira Municipality Ssemujju Nganda akumye omuliro era ono n'aweereza Jeno Muhoozi kaine rugaba ebisongovu ng'agamba nti dinefujjo lyonna alyokola ku bannansi luli kyolwo naawe biri kusasulwa. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ng'asinziira mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya America, eyo nno gy'atabukidde Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwa X ku ebyo ebituusiddwa ku musajja mukulu wamanyikiddwa nga Elias Lukwago. Biki Bobi Wine byayogedde era agambye atya bino nno bikulu byo mwetaaga okuba nga mubimanya kwoteeka n'okubeera ng'ate mubiraba. Mbeebaza bwebaza abalungi abatugoberera ku mukoto gwa Beyond the Newsroom. Njagala okukusaba n'obwembeefu bw'ekika ekyewaggulu gwe mubanga gwe mulundi gwe gusoso tulaba twegateko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe, then bw'omala okone mu kade kaje personalize okateeke mu all osobola ofuna emboozi zonna ze tuteekayo. Ate era nkusaba gwe mulungi atulaba video eno ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisa kinu asobola okuba ng'agifuna weewaawo anzikiriza. Ate wano wennyini we tuba tugenda maaso n'okuba nga tutandikira wabula nkujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Like Mobile bagamba nti gwetaaza ogula airtime oba data wa Like nyiga bonyeze star 217 star 543 hash wegulire airtime ne data wa Like Mobile oberenga ati obegaseko boterevu nnyo nnyini ddala. Bino ebigambo byonna binajjukirwa era byayogerwa ne Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo. Yatugamba atya njagala obiwulirize bulungi tusobole okweyongerayo kuba video olwaleero tegenda kubeera mpanvu nnyo wabula ya makulu nnyo nnyini ddala. Wuliriza. Ensonga ya Muhoozi yagambye nti takosanako omutwe okutiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo kuba manyi gy'omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo nakingugu bayita kagonza bukira abasajja ye kennyini era n'abaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafumye nnyo okonsanyawo. Katonda yansimatula Maaluwa baali baze kuntemula leke kuvuddeko baali baze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Nenjagala omugamba nti simutya nga bwe si kya kitaawe ate oba si kya sitaani mukama waawe kati gwe lwaki mwatya. So Katonda yatukuuma so tetubatya buli badde okukola kyonna temusobola kutta kumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu ate we naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njabamumanyi nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu tubiraba byawandiika bimuyize jasi lunaku olanakwate munga. Bannayuganda ebigambo bino Robert Kyagulanyi Center yagenda maaso n'okubeera nga byogera recently wano
buli omu n'abiraba era n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bannabyanfuzi bwe boogera era ng'obubaka buno yali abuweereza butereevu eri Gen. Muhoozi Kainerugaba wetwogerera olunaku olwaleero nga yafuuse ensonga n'okubeera ng'akooza bannayuganda akagiri naddala abo bonna abeegwanyiza entebe b'okumamula kitaawe mu buyinza oba oliawo n'abayinza okulemesa enteekateeka ze. Olunaku olwaleero wetwogerera nga Lukwago Elias musajja wattu gaakaaba nga gaakomba era wetwogerera ali munda. Okusinziira ku mukutu ogwa X, musajja mukulu Gen. Muhoozi gy'agenze n'awandiika ebigambo bino wammanga n'agamba nti have captured a fool and taken him to basement. Era n'addamu n'agamba this one will learn Kiswahili. Agambye nti ngenzi maaso n'okubeera nga nkwata omusiru era ne mmutuwala butereevu mu basement. Wabula ono waakuyiga lulimi Luswayiri. Era ku ezo endala zazzeeko kwe kuta ebifaananyi bya Honorable era eyali omuloodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago ng'ali akutte ebifaananyi bye nga amutadde mu basement wabula nga amusibye akantuntunu era bye bino ebigambo byayogedde ongeya Kiswahili nti yogera oba yongera oyogere Oluswahili n'amugamba bw'ati the new general secretary of kale agambye bw'ati Ugandans are beginning to believe that there is method to the madness. Nti bannayuganda batandise okukkiriza nti waliwoko engeri. There is a method to the madness. In fact, the so-called madness was probably deception all along. Something Muhoozi told me to act out 10 years ago. Obiwulira oyo ye Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku mukutu gwa X ebigambo byagenze maaso n'okuba ng'ayogera era kati kano kali bwe kati yagambye bw'ati nti General MK ono tumukunda ono Muhoozi yagambye bw'ati Muhoozi ng'ayanukula Ssemujju Nganda ajjukira we babadde bakakwata Lukwago yavuddeyo n'akola statement egamba bw'eti ku X. Lukwago's home has this morning been surrounded by soldiers to stop him from serving Muhoozi Kainerugaba with court papers on the case we filed about the kidnapping of Dr. Kano Kizza Besigye from Kenya. Inti abasajja basazeeko amaka ga Dr. Kano Kizza Besigye ogezaako okubeera amaka ga Lukwago okugenda maaso n'okuba nga balemesa nga bamulemesa okulaba nga atwala empapula za kooti okuziwa Gen. Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi n'awandiikirawo n'amugamba please serve the papers and I will arrest both of you and whoever serves them. Inti mugende maaso n'okuba nga mugaba empapula ezo naye nja kubeera nga nsiba buli sekinoomu avaayo ogenda maaso n'okubeera nga akola ki nga akwata empapula ezo oba ng'azireeta. Kaakati nno Bobi Wine ng'ayita ku X agambye bw'ati just learned of the violent abduction this morning of former Kampala Road Mayor Advocate Elias Lukwago as he prepared to serve court summons upon Museveni's son Muhoozi Kainerugaba. Lukwago is a lead lawyer in the bogus treason case against Dr. Kizza Besigye and in a case Besigye filed against Muhoozi for abducting him from Kenya, torturing and undertaking to kill him from prison. So, on Muhoozi's order, military men have raided and abducted Lukwago from his home in Wakaliga before whisking him away in a drone to an unknown destination. The abduction has been confirmed and closely followed by posts on Twitter from Muhoozi boasting that he has taken him to the basement to torture him just like he did Comrade Eddie Mutwe in prison. I call upon all of us to reject and resist this brazen impunity. Uganda will be free. Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwa X gyayisiza obubaka obugamba bw'ati nti ntegeddeko ku kuwambibwa kwa
eyali omulodi w'ekibuga Kampala Lukwago. Ono nabadde ategeka empapulo ogenda maaso n'okubanga aziwagye no Muhoozi eza kkooti emwetaaga okubanga agenda okubitebya ku kuwamba Dr. Kanokiza Besigye okumutulugunya n'emisango egyagenda maaso byonna omuteekebwako okuva eri mu ggwanga erya Kenya. N'agamba nti Muhoozi ku oda ze alagidde abamagye okulaba nga basalako amaka ga Lukwago wali eri mu bitundu by'ewakaliga. Wano nno we bagendedde maaso n'okubeera nga bamukwata ne bamusuula mu drone ne bamubuzaawo mu kitundu ekitamajekeddwa. Ebyo nno byonna bye bigenze maaso n'okubanga bibaawo era bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde. Wabula we twogerera kaakano musajja wattu ali mu kubanga ayiga lunyankole. Njagala nkuwa akatambi kano owulirize ebigambo bino. Video eno ya Honorable yali omubaka wa ate anyway kila municipality Ssemujjunganda wuliriza. Ssaalongeriyasi Lukwago abazigu nga bambadde ebyambalo by'amagye bamuyingiridde. Bazze ku makya nga batambulira mu drone mwena ze mumanyi eziwamba abantu 2. Emu ne parkinga ekkubo erikyameewe we litandikira n'endala ne parkinga ekkubo eddala nga tokyalina muntu asobola kutuukayo. Bazze budde bukya buzibu essaawa nga 3 ne babuuka ne bagwa munda ne beggulira geeti ne bayingizaawo drone emu munda ne bayingira enjuye mu bukambwe ne bafeffetta buli wamu paka batuuse mu kisenge ki. Gye bamuwazeewaze ne bamugjayo ne bamukanyuga mu drone ne bavuga ne bagenda wagye tutamanyi. Naye tulina obukakafu nti Lukwago abamunoonye batumidde omutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Kubanga olwaleero Lukwago yabadde alangiridde ng'ategeereza eggwanga lwagenda okutwalira Muhoozi Kainerugaba ne bannabaala 2 omu Kano omulala Lieutenant Kano empapula za kkooti ezibagamba beewozeeko mu musango gw'okutyoboola eddembe lya Dr. Besigye n'Ali Obedi Butale bwe baagenda ne babawamba okuva e Kenya. So yalangidde nti batwale empapula ezo era agenda kunoonya Muhoozi wa gy'ali. Kakati Muhoozi y'engeri gy'ayeetwala nti ali waggulu w'amateeka oba paalamenti oba kitongole kiramuzi, ndowooza kwe kusindika abasirikale tajja kuweebwa mpapula ye wa kitalo mu Uganda tabangamu. Lukwago otwogera tumanyi wagye bamutute oba bamusse oba bamutute mu basement kuyiga lunyankole, naye nga tetulinayo kubuusabuusa nti Muhoozi Kainerugaba yamuwambye. Dr. Besigye okusaba okuvunaana abantu abamuwamba okuva e Kenya, omulamuzi Baguma bwe twabadde mu kkooti yagambye kugenda kuwulira mu nnaku z'omwezi 3. Erias Lukwago omu ku balooya abakulu mu musango guno gwa Besigye n'asaba omulamuzi Baguma awe order abawawaabire okuli ne Muhoozi Kainerugaba beewozeeko. Era order eyo mulimi lw'amateeka gy'abadde agenda omumusaavinga olwaleero. Naye omumanyi nti mutabani wa Museveni ye eno Uganda kuba ne babeera abakozi nga baliwo kino nga kibanja kya kitawo nabo bawe ekitiibwa. Kwe kusalawo ndowooza wabbe Lukwago oba amutte nga bwe yasuubiza okutta Besigye. Kino tubisuubira nti n'ebisingaku wano bigenda kubeerawo kwekuli tukutya buli omu alirawo. Embeera ey'obutujju, ey'obutagoberera amateeka, ey'okutulugunya, ey'okusiba abantu nga tebawozebbwa, eyo twagiyingiramu ketundutundu tunaatera kugibbikiramu. Atanaba kwetegeka weetegeke baba naakuttirawo waka oba naakuttira mu basement, kubanga wano mumanyi bulungi tuwaliwo omu bwe tweteekateeka okwesimbawo ku Njiri municipality Sam Mugumi bamuwamba tetumanyi buyitire bwe. Bwe bataali omusibe omu n'agamba nti twamulabako nga mulwadde nga bamuwalawala mutwala mu ddwaliro tetumanyi oba naye mulamu bagyali. N'abalala b'Uganda ne bawambye mu mpamba eyo bangi. So tuli mu ttundu eddene ery'ekiseera ekyakazigizi Museveni w'emyaka 82 kye yasindika mutabani we ekiseera ekyakazigizi yaba akituyisaamu. Kaakati buli omu gy'oli weetegeke mu biseera bya Museveni ng'akaddiye ng'asindise omutabani amuyambeko okutulugunya abantu. Kuba mwewuunye mu biseera byali nti owulireko nti mutabani wa Amini yeetaba mu kutulugunya abantu kabeera okati. Naye Museveni ndowooza guno omulimu gumanyumira nnyo ewaka waabwe
buli family member ateekwa okwetabamu kati Muhoozi omukulu waka yagukulembedde so kyekiseera ekyo kituyingiddemu tera buli omu kyalina okwetegekera eyo kifiiremu oba weerwaneku. Ntyani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza wamu abuze katugitunde mu bibajjo bajjo tuvuga livansi oba tugenda maaso eggwanga lyattu okudobonkana nga liti. Ebyo bye bigambo bannayuganda essaawa ng'eno bye bagenda maaso n'okubeera nga boogera. Bw'otunuuliramuko bajjajjaffe engeri gye bakunyumiza gye baabonaabonamuko mu bulamu bwe baayitamu nga baleeta gavumenti eno mu buyinza oyinza okwebuuza nti ebyayogerwanga ku Obote nti yattanga abantu baasalangako abantu wamatu baaliisanga abantu ebisapatu nga weebuuza eno yali firimu oba ddala kituufu byaliyo. Kaakati ne ku mulembe guno tugenda okulaba nga tu-experiencing ebintu bye bimu. Oh my lord, eggwanga lyattu ligenda ludda wa? Ekifaananyi kiikino wano ekifulumye ekya Dr. Kanokiza ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Lukwago ng'ali mu basement kitaata bambi nga bamusibye akantuntunu bakayita kantuntunu kyonna bambi kisajja kyattu si kyekinene. Bw'otunuulira Lukwago oyinza n'okwebuuza n'obuuza ddala eno ye Uganda? Era munnange nga bba bagamba nti atwalonda bulungi era ne tulonda nnyo Museveni. Bino bye bannansi bye baalonda bagamba muneekomawo otuyambeddemu otukolere ku bikolwa bye tubadde tuludde okulaba ebyettima ebifaanaganako kobo ebiti. Omuntu agambye amutadde mu basement kulaba nga amuyigiriza Luswayiri ne tugamba oh my goodness tebakyaluyigira ku ssomero kati bagenda duyigira mu basement. Bannayuganda Abaganda baagera olugero ne bagamba nti ekiri atabaala kyekirya n'oyo asigadde ewaka nti ogamba kaagende yaende nze kasita neekuumye ne weerabira nti yadde gy'agenze takosezezaayo kagali mpitawa wabula bw'akomawo mutaka y'omu y'oyo gw'agenda okuzza ewuwo ekitegeeza ekirwadde kyayodde eri agenda fuuka bino ebimotoka bya KCC ebikayoola. Butereevu naawe oba ogenda kugabana ku ebyo omukulu yagenze maaso n'okuba nga akozesa. Bannayuganda bino nno njagala mubirabe mubyegendereze bulungi kubanga eggwanga lye tulimu ekyamazima amatuufu lyo lyasoba bwe pompaawo n'omu ategeera direction gye lyakwata. Wuliriza ebigambo bino bya Gashumba biyinza obaamu omulamwa at one point or the other. Nobody owns this country called Uganda. Lino eggwanga lyaffe ffenna. Oweka Abasanda, oweka Yunga, owejjinja, owe Mutukula, ffenna tulina stake ki? Emu. Mugwanga. Hulira. Tewali alinako monopole. Tewali alinako monopole. Lino eggwanga lyaffe ffenna. Sajja baga balina amaanyi. Batugamba wana balina amaanyi balinga basatu. Wabatunnyonnyola wano. Kankubulire. Nga mwawala mukakase nti Saabalwanyi ali in charge of this country. Mutune cabinet ene wedde. Yekka yalina amaanyi wana abantu bonna abaazikako bwazi. Abawaako buwi. Bantu bali basatu Jeno Sale, Jeno MK. Naye abasigadde mwenna bonna. Abawaako buwi. Senda wano nalinda bya abantu abayina mwawule obuyinza. Obuyinza neki? Muluzungu. Power and authority. Kadaga yalina authority ne mugibwako. Kayihura yalina authority ne mugibwako. Amiri ekyambadde yalina authority ne mugibwako. Anita Among yalina authority. Negenda. Ontegeera? Ani yabaazikanga obuyinza obwo? Y7 president. You get it? Era nina ebintu bingi omanyi n'emyaka nagyo mizibu gye ndimu. You must restrain yourself. Ebigambo bya Gashumba oyinza obiwuliriza either ng'omwagala oba nga tomwagala naye birimuko kyotaaga okuwulira. Naye oyo nnyini byonna nnyini nsi yasembayo n'okuba n'obuyinza obwenkomeredde kubanga yasooka okkira ku makya n'agamba gwe tojja kwogera naawe tojja kussa. Okategedde akantu ako. So twekwate bulungi nga nnyini byonna oyo Omuyisiraamu gwayita Allah nzedde ni gwe mpita Katonda oba oliawo abalala gwe bayita Guluddene Tonda omutonzi. Oyo nno yasalawo naye no Uganda erabikanga eringa eva mu mikono gy'abantu
ng'esaana bubeezi nti omukono gwa Katonda ogwo gwe tuyita ogw'ekyuma ogutayimpa wadde. Omanyi Bayibuli egamba nti amatu ge tegazibye. He's not deaf that he cannot to hear us, and his hand is not too short that he can't deliver us from Egypt. Never. Omukono gwe teguyimpa wadde kuba nti tesobola kutununula tujja mu Misiri. Era amatu ge si kiggala nti gazibye nti tawulira ssaala zaffe. Ekitegeeza nti mmwe bwe muneekuŋŋaanya oyo ajja awulira essaala zammwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, for God and my country, nze Deni tutambudde ne bannaffe aba Like Mobile. Like Mobile oba kugamba nyiga *217*543# weegulire airtime oba data ng'okozesa MTN o Airtel onyumirwe empeereza ate ey'omutendo omulungi ennyo nnyini ddala. Bye bye, tusinkane nga gulude nakkiriza. I sign out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.